atenderezebwa agulumizibwe w'ekitaffe Ettonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka si gwakuzikira. Mbalamusizza bakika nammwe n'abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo. Twebaza kitaffe Ettonda ne Maama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate ku lwakadde kano ke batuwadde nga tusenvula olugendo olw'okweddiza obuyinza bwaffe n'okwefuula ab'eddembe okuva eri ekizikiza kye twayita bwe twakkiriza okubeera nga tuyawukana wamu n'amazima gaffe, era kati kye kiseera eky'okusisinkana amazima agatudde munda mu ffe gatufuule ab'eddembe. Nga Katonda yeetengeredde, oli wa ddembe okubuuza omutima gwo bwe gutakkaanya na bigambo by'ogenda kuwuliriza, kusaba obisuule muguluka weeyongereyo n'obulamu bwo weewaawo. Enjuba etudde mu mutima kw'abo abaakola ekimuli ekya bulamu yeeyongera okubeera ng'ekula. Nandisabye okubeera nga mwongera okubeera nga munywa ku mazzi n'okuyongera okubeera nga mutambulira nnyo ku bibala, kubanga omubiri gwa kibirizzemu kye twandiise light body gubeera gwetaagisa emmere ekwatagana ne Katonda akyayina amayengo amasengeke obulungi nga gakyatudde mu foomu y'emiti okusingako bakatonda ababeera bakyali mu by'ebisolo, kubanga babeera batuddemu obugulumbo obwa amayengo ag'ekizikiza oba ag'okulwana n'obusungu bubeera bungi, so obeera nga ayoza ng'oteeka mu ttaka weewaawo. Ekirala nga bakatonda tulina okuwa ekitiibwa nkibajjukiza emyoyo egy'enjawulo bakatonda bannaffe ku budde bwabwe bwe banaakyukirako. Buli mwoyo guyina akadde kaako, so tokaka muntu yenna ayinza okubeera nga ye nga ggwe oba mukyala wo oba muganda wo oba yenna yeetoolodde nga ye ayina olugendo lwe yadizayininga nga yajja just ku witnessinga, naye ng'oyinza n'okusanga nga yava na dimensioni ya waggulu n'okusinga gy'omusuubiriza. Ayinza okubeera nga yava mu bya mwenda ng'ayagala kuddamu ku witnessinga engeri yakuyitamu, nga wanaava wano ajja kweddirayo ku y'omwenda oba ey'omunaana. Towakana. So buli mutonzi yenna leka tumuwe akadde ke atambulire mu mazima agamutuddemu. Tokaayana na muntu yenna, leka buli mutonzi yenna asalewo okusinziira ku nsibuko y'omutima gwe weewaawo, n'omutima gwe nnyini okubeera nga gukubagana ennanga oba gye twandiise diamond life cell ebeera eteekebwako gye twandiise nga ennanga y'omutima egenda eteekebwawo mu bwa bulamu. Y'ensonga lwaki abantu ab'enjawulo muwulira omutima okubeera nga guyina engeri etali ya bulijjo gye gukolamu, so teweekanga kubeera nga ogenda mu sikaani oba mu ddwaliro. Ayijjukira ne pressure nayo yennyini mu mayengo aga waggulu, omutima gweyongera okukuba okusinga nga bwe gubadde, so buli woogenda mu kukebera bajja kulowooza nti olina pressure naye ng'ekituufu tolina pressure, naye nga kyonna kye kiri goberera mutima gwo, ekyokuddibwamu kiri munda mu ggwe. Jjukira mulabe waffe namba emu ye kutya. Beera kwagala, beera kitangaala ekitudde munda mu ggwe, goberera amazima gokka agali munda mu ggwe, goberera ssenga w'omutima gwo, ge mazima gokka ago agasobola okubeera nga gakuwanguza weewaawo. Ebbaluwa ey'olwaleero okuva eri muganda waffe jjajjaffe
kubanga jjajja abeera muganda wo kyo bwe kityo bwe kiri kyekituufu era abeera jjajja. Yesu mu Bwabulamu subtopic agamba engeri ebbiri gy'okwasaganyamu omwoyo gwo. Mbalamusizaako ab'emikwano, yenze Yesu mu Bwabulamu, muganda wammwe era gwe mufaanaganya omwoyo. Mbadde nammwe era mbaagadde akaseera konna. Bangi ku mmwe mubadde ku maama nattimba emirundi mingi mu bulamu obw'enjawulo, era mukutte omumuli ogwo gwe mwaleeta eri maama nattimba. Gwali mumuli ogwo nange gwe naleeta, naye ng'ekituufu si nze nzekka. Oli omu ku mumuli ogwo oguli mu byafaayo by'Omwana w'Omuntu. Ekitangaala ekyo ekyakka ku sseŋŋendo nattimba ne kikola ne kikka era ne kirandira wano mu kaseera kano, ye ggwe kitangaala ekyo ekyetaagisibwa ekyakka ku sseŋŋendo nattimba kisobole okubeera omulandira era obeere omu ku bajulirwa ab'okulandiza ekitangaala ekyo. Namuziga ey'entegeera etandise okubeera ng'emeruka, eyo gye muyita amaanyi ga bulamu, mu luzungu emanyikiddwa nga Christ energy. Namuziga eyo etandise okubeera ng'etinta, eyo gye muyita amaanyi ga bulamu, mu luzungu oba mu lunyaanyimbe gye bayita Christ energy. Nga newankubadde amawanga amalala n'obuwangwa bungi bulina engeri bwe buyitamu amaanyi gano aga bulamu. Waliwo ebirabo n'ebirungo ebiri mu maanyi gano aga bulamu, era engeri we gajja ne gaggulawo emitima gyammwe era ne gasobola okubeera nga gayimusa nattimba, maama nattimba n'entegeera ey'awamu okuviira ddala ku mutendera ogw'omutima. Omutendera guno gwe mutendera ogw'omwoyo. Obulamu ku maama nattimba bwali bwe butyo era n'okutuusa kati we buli, nga newankubadde waliwo ekitambaala ekyagwa ku nkola eyo. Okugwa mu nkula y'Omwana w'Omuntu mu ntegeera ye kwajja ne kubeera nga kwateeka Omwana w'Omuntu okubeera nga ateeka ebirowoozo bye n'entegeera ye n'entegeera n'omulugube gwe ku bikwatibwako naddala mu nsi eyo ey'omubiri. Bennyeka mu nkola eno era mu ngeri eno ne beetekako akatambaala ako akaafuuka ak'ensi
ne beerabira eyo gye baava, ensibuko yaabwe, eyo eyalinga abawa obulamu era ng'ebayamba okubeera nga bavumbula eyo gye baali baava gye beerabira. Kino kyatuukawo kitya? Kituufu wabaddewo amadiini mangi agazze nga gayogera ku Katonda n'ebiruubirirwa eby'emitendera egya waggulu n'amaanyi ago aga waggulu agava ku mitendera egya waggulu. Naye amadiini gano gonna oba enzikiriza ziyimiridde ku ndaba y'Omwana w'Omuntu n'amaanyi n'engeri y'okumufogamu, era nga zitudde mu maanyi ag'omusajja okufuga ensi, okugifeefeeta n'okugiwa ekyokulabirako n'ogiwa engeri gy'erina okutambuliramu, okugibonereza n'okugiwa ebirabo ku ebyo bye babeera bakoledde amaanyi gano ag'ekisajja oba ag'obwa Ssaalongo. Okuva edda n'edda wabaddewo Katonda, naye Katonda oyo abadde nga akozesebwa mu bantu ab'enjawulo, naye mu ngeri eno era tekyasoboka kubeera nga kiggyawo akatambaala ako akaali kagudde ku baana ba maama Nattimba. Nga newankubadde mu biro byonna era mu buwangwa bwonna waliwo eddoboozi essendeekerevu, eddoboozi eryo eryayogeranga era nga lyekwese munda, eddoboozi eryo ery'amazima, lwe lwali oluyimba lw'omutima, oluyimba lw'omwoyo, era nga teruvangangako ku maama Nattimba, nga newankubadde eddoboozi lino ery'omwoyo lyagenda lisereba okusinga nga we lyali mu lubereberye, era amaanyi gaalyo okuva mu buli kinnoomu ne gakendeera. Okutya okungi kwamaamira era ne kusigibwa eri abo abaali mu buyinza. Baali balina ebiruubirirwa okubeera nga batuula ku nfente eddoboozi lino, eddoboozi eryo eritudde munda mu ggwe, lireme kubeera nga liwulirwa. Mu ngeri eno lyakkakkana ne libeera nga lyatandika okubeera nga teriwulizibwa Mutonzi atudde mu nnyama nga y'omwana owa maama Nattimba. Mu ngeri emu n'obubaka bwange bwe butyo bwe bwali. Obubaka bwange buno bwayogerwa mu mazima era nga bwali businziirira ddala ku mutima ogwammwe, nga mbagamba ku ddoboozi eryo eriyina okubeera nga libaluŋŋamya, eddoboozi eryo
erituddemu amaanyi agabayamba okubeera nga mwetengerera ne mulema kubeera nga mutambulira ku byawabweru. Amaanyi ago agabayamba okusobola okubeera nga muwona okutya okuva eri abalala. Obubaka bwange bwayogeranga ku bunene bwammwe n'obusukulumu bwammwe era n'ebirungo by'obwa Katonda bwammwe. Ekimu ku bintu bino ebyasinga okubeera nga ebimu ku bintu ebyasinga okubeera nga bijja amazima mu bigambo byange bye byali okubeera nga byafuuka oluyimba olwatandika okubeera nga luteekebwa mu bantu, ekimanyikiddwa nga doctrine, era nga lwali lufuuliddwa emanyikiddwa nga dogoma, eyo etasinziira kuva ku mutima gw'omuntu naye ebeera nga kasuku alina okubeera nga agobererwa buli muntu. Mu ngeri eno bangi ku batonzi abatudde wano baagoberera bugoberezi ekyo ekyawabwebwa era ne bakkiriza okubeera nga bayitibwa aboonoonyi. Wabaddewo obufusamubatuko bungi era n'abafuzi ab'ennono abazze nga bateekawo amateeka ago agazze nga gakkakkanya n'okukyusa ebigambo byange. Mu ngeri y'emu emiwaatwa mingi egyagenda gyeyongeramu. Mu ngeri eno Ekereziya yafuuka ekiyumba eky'oggojjogobanira g'amaanyi g'obufuzi era ekyaviira ddala ku mulamwa ogwali gugatta abantu n'ensibuko y'obutonzi bwonna. Omutima gwammwe ye nnamuziga eyo etuddemu eddoboozi eryo eryakwekebwa era ensulo eyo eyamba okwoza n'okuzza obuggya ebyo ebyamabega okuva ku nsibuko ya buli kinoomu. Enfuufu eyo n'obulumi obuva mu kutya, okubuusabuusa n'empulira binaazibwako mu mutima gwo munda mu ggwe. Nkusaba wulira ng'oli mu nsulo eno, wulira ng'ensulo eva mu mutima gwo guno, era nsaba owulirize nti tevangangamu, nti era buli kiseera mweri. Nsaba owulirize eddembe. Jjukira akaseera ako mu bulamu bwo we wasekanga
we wawuliranga nga buli kintu kigenda okusinziira ku birooto byo era nga wazannyanga akadde ke wabeerangamu mu bulamu obw'olwaleero era nga wali otambuza obulamu bwo okusinziira ku bulamu bwo obw'olwaleero. Mu kiseera ekyo wali nga mu kwagala era nga wali ojjudde ebirooto eby'ensi ey'omu maaso. Wali ojjudde ebirooto n'enteekateeka ng'esinziira ku bulamu obw'olwaleero ebyali bijjuddemu essuubi. Nkusaba wuliriza eddembe eryo n'okuyaayaana okwo munda mu ggwe, okuyaayaana kw'ebirooto ery'essanyu eryo, ebirooto ebirungi, okuyaayaana okulungi, okuyaayaana okwo okukufuula okubeera ng'owulira bulungi, nga newankubadde bibeera tebinnaba kubeera nga biriwo mu kaseera ako. Nkusaba gwe teebereza ng'owulira bulungi. Eryo ly'eddoboozi ly'omwoyo gwo. Tambulira mu bulamu obwa bulijjo ng'owuliriza okuyaayaana kuno kujjule munda yo. Naye abangi ku mmwe muweddemu essuubi era nga mulaba nti obulamu tebuyina makulu, naddala mu kaseera kano, nga mulaba ensi yammwe n'ebyo byetoolodde bigenda bigwa. Mu ngeri eno mulowooza nti muyina kwetimaya era ne mulowooza nti ebintu tebisobola kubeera nga bigenda kukyuka, nti ensi bw'etyo weeyina okuba, era nga w'oba oyagala okubeerawo oyina kukkiriza kubeera nga ebintu bitambula mu ngeri gye biri. Nkusaba oleme kukkiriza mpulira eno ereme kulinnya ku nfeete. Oleme kulowooza nti obulamu tebuyina mugaso, era oleme kulowooza nti tosobola kutambuza bulamu bwo ng'osinziira kuva mu mutima gwo. Omutima ogwo gutuddemu obulamu n'ebivumbulwa ebyo ebikuyamba okutambuza ensi yo. Njagala nkutegeeze mu kaseera kano osobodde okubeera nga ofuna obuvumu okutandika okuggya obulamu bwo okubeera nga butambulira mu nfuga eyo esinziira ku mateeka agakuteekamu okutya n'obuwangwa obwo obukuteekamu okutya. Muganda wange, weetaaga eddembe era nkusaba okkirize oluyimba lw'omutima gwo era owulirize eddembe lyo.
era otegeere nti nno amateeka ago ag'ensi n'obuwanga obwateekebwamu obw'okutya n'okubeera nga butuddemu amaanyi tebuyina kubeera nga buyingira mu mutima gwo. Yeggwe muloosi era nga yeggwe mulabi. Ng'omwana omuto nkusaba weeyise ng'omwana omuto. Ebiseera ebisinga abeera talina kyasuubira nga newankubadde abeera yeekengera buli kintu kyonna era ng'asobola okubeera nga ayaniriza ebyo byonna obimwetoolodde okusobola okubeera nga bibonga empulira ye n'ebyalowooza munda ye okuviira ddala ku bazadde be n'ensi ye ebeera emwetoolodde. Tukimanyi era nga nange kennyini nayita mu bulamu tukimanyi era nga nange kennyini nayita mu bulamu obw'okusoomoozebwa, obulamu obw'amaanyi gano agatimaya era agassa aganyigiriza okuviira ddala ku bantu n'ebintu ebibeera bikwetoolodde. Naye amaanyi gano si y'ensibuko yo, nga newankubadde mu butono ku byo era ku bimu ku byo bisobola okubeera nga biyamba ku luyimba lwo olw'omwoyo. Engeri gy'osobola okubeera nga oddamu okuwulira oluyimba lwolwo olw'omwoyo kwe kutandika okutambula nalwo, era ekintu ky'olina okusooka okukola kwe kuyimirira n'oyogera nedda eri ebyo byonna ebitakusaana era by'otayagala mundaayo, era n'otegeera nti n'ofuna okutegeera n'okumanya nti oyina obuyinza era ebyo byonna by'otayagala. Era n'ofuna okutegeera n'okumanya nti oli omu ku nsulo eyo eva mu ttaka, eyo eviira ddala ku nnamuziga eya maama wo Nattimba, oyo ayagala okubeera nga aleeta obulamu obw'ekitangaala eri maama Nattimba, oyo ayagala okubeera nga amenyawo ebikadde okuleeta ebipya, okumenyawo enkola enkadde etuddemu amaanyi ag'okutya n'obuyinza obusinziirira ddala okuva ku kutya. Muganda wange, oli mutukuvu era ng'oli musamize. Nkusaba otandike okubeera nga weeteeka mu bulamu bwe butyo, obeere mu bulamu obwa bulijjo. Nkusaba
otandika okubeera nga weeyisa mu ngeri ey'ekisamize, oleme kulowooza nti oli bulamu bwa bulijjo, kubanga obwo si bwe bulamu bwo obutuufu. Kirungi okubeera ng'okkiriza ekyo ky'oli, kubanga okutambulira mu bulamu obw'obulijjo bugenda kubeera nga tebukutambuliza ku kiruubirirwa ky'enteekateeka y'omwoyo wo. Wajja wano okubeera ekyo ky'oli, wajja wano okubeera endabirwamu ey'ekitangaala ekiyimiridde obwentoogo ekitafaanana na bw'abalala, era ekyajja okweyubula. Era nkusaba otegeere nti ekirooto kyo tekifaanagana kya mulala kyonna mu ngeri yonna. Wajja wano ng'oloose ku sseŋŋendo na ttimba empya, ku ntegeera empya ku sseŋŋendo na ttimba. Era njagala nkutegeeze nti ebirooto ebyo ye ggwe. Naye nga mu kaseera kano buli omu ali mu kaseera ak'okkula, era nga bangi batandise okubuusabuusa ku lw'ebyo ebinyigirizibwa ebiri wabweru waabwe, kubanga byeyongedde nga we biri mu nsi. Kituufu oli muntu, era ng'okubeera omuntu si kyangu. Oyagala okubeera nga obeera kimu n'ebyo ebikwetoolodde, tukimanyi. Mu ngeri eno ofuba kyonna ekisoboka okubeera nga weeteeka mu nkola ze zimu n'ebyo byonna ebikwetoolodde, mu bokisi ey'ebyo ebikwetoolodde, nga newankubadde bibeera bikulumya, naye kubanga olaba nti bye byangu okkiriza okubeera nga otambula nabyo. Mu ngeri eno n'osuula mu ggulu kw'omwoyo gwo. Mu kuyita mu bulamu bwe bumu, mu bulamu obwo obw'okuyagala okusanyusa n'okutambulira ku ebyo ebiva wabweru wo, kizaala endwadde, oluusi ne kizaala okubulwa kw'emirimu, oluusi ne kivaamu okukyawagana n'abaagalwa bo, oba kisoboka okubeera ekintu ekirala kyonna. Kino kisoboka okubeerawo nga tewaliiwo kikyamu kyonna kiva wabweru, naye nga ekikireese oba ebibeera bireese embeera eyo mu bulamu bwo bibeera biva mu mpulira eva munda. Okunyigirizibwa okwo okubeera kutudde munda, kubanga ng'otambulira mu bulamu obwo obeera tosobola kubeera ng'owuliriza omwoyo gwo. Omwoyo gwo ng'oyo ye ggwe kennyini ky'oli.
Mu ngeri eno nkusaba oleme kwesunga munnwe kwebyo byonna ebiriwo. Bingi ebijja mu lugendo lwo ng'okula, okuviira ddala mu kaseera we wali ng'okyali muto mu bulamu bwo obw'obulijjo. Mirundi bingi obuzaabuzibwa, naye kyandibadde kirungi okubeera nga ogattaganya ensibuko yo ey'omunda era n'obeera ng'oyawukana ku balala era n'obeera omusamize ekyo ky'oli. Mu ngeri eno oyina okukkiriza obutakkiriza kugendera ku muyeye gw'ebyo ebitali mu lugendo lwo. Kubanga ekituufu mu byonna ekyakuleeta wano kubeera nga omenya ebyo ebitudde wano mu ngeri eno oleete ebijja. W'ofuna entegeera ey'omuggundu mu ngeri eno, omugugu gubeera ogwetikkudde. Okusuubiza oyina bintu bingi by'osuubira mu nsi ey'ewabweru. Ensi eyo engeri we yaggamba, engeri gy'olina okubeera nga weeyisaamu ng'omusajja, ng'omukazi, nga taata, nga maama, era yajja ekuyongera amaanyi okubeera omuwanguzi mu ngeri eyo, era obeere mulungi, era obeere ng'omanyikiddwa. Bintu bingi ebiva mu nsi ey'omunda ebiyagala okubeera nga bifaanaganya wamu naawe, era ebiyagala okubeera nga bituula mu nsi y'ebirowoozo byo okuviira ddala mu buto. Mu ngeri eno n'oyagala okubeera nga yeebeera endabirwamu ey'ensi yo ey'ebirowoozo byo eby'omunda. Mu nsi gy'olimu olunaku olwaleero, bino bingi nnyo ebifaananyi bwe bityo ebikwetoolodde. Ebifaananyi ebyo by'olowooza nti bisaanidde. Ebifaananyi ebyo ebitava ku ndowooza y'omwana w'omuntu, naye okuviira ddala ku kikula ky'obutonzi bwo. Ebyo byonna ebiva wabweru bibeera birooto, ebibeera byayingirira mu lugendo lwo. Byebyo ebifaananyi ebibeera wabweru w'amazima go amatuufu
era ne bikulowoozesa nti obeera n'abantu abo abatudde mu nnyama era abalina omusaayi abasobola okusaanawo akaseera konna. Mu ngeri eno n'okkiriza okubeera nga olinnyibwako enfeete era n'osanga nga ebiruubirirwa byo tebituukiridde okuviira ddala ku nsibuko y'omwoyo gwo. Bangi babeera bagamba nti kola kino, nti olina okukola nga kino, olinanga okweyisa mu ngeri bw'eti osobole okubeera ng'ofaanana bulungi, oba olina kubeera bw'oti olina kubeera bw'oti okubeera nga obeera mu bulamu obwo obweyagaza mu maaso, era obeere nga ofaanana n'abo ababeera baayitamu mu bulamu. Njagala okitegeere okuva olunaku olwaleero nti wajja osobole okubeera nga omenya ebyo, oggulewo essuula eppya, oleete ekitangaala eri ekizikiza kino, era okkirize ebifaananyi ebyo n'empulira eyo ekuveemu, osobole okuwulira obulungi. Si lwakuba nti nno otuukirizza ebyo ebyakusigibwamu, oba otuukirizza ebyo ensi by'esuubira okubeera nga otuukiriza. Nedda, otuukiridde era ng'oli mulungi, kubanga ekyakuleeta wano mayengo go. Amayengo gaago era amaanyi agaleeta ebiggya amayengo gaago agakwawula ku balala era ne gayimusa obusimu bwo mu bufunze. Oli mulungi kubanga ekyo ky'oli wano. Y'ensonga lwaki weetaaga okweyimusa n'okweyagala. Buli w'owulira kino munda era n'obeera nga olina obusobozi obw'okwogera nedda eri ebyo byonna ebifaananyi ebitafukirira mwana wo wa munda, obeera ofunye obwerufu obwannamuzigayo ey'omunda, eyo eyamba omwoyo gwo okubeera endabirwamu eyaggwe kennyini mu bulamu bwo obw'olwaleero era obw'ensi erabikako. Kino kye kiruubirirwa kyo namba emu ekyakuleeta, osobole okubeera endabirwamu eyo. Endabirwamu eyo eviira ddala kuva ku ggwe kwennyini nga gwe mwoyo gwo, si ngeri abalala bwe bayagala obeere endabirwamu, naye osobole okubeera ng'oyita mu bulamu obw'essanyu, obulamu obw'obukkakkamu, obulamu obw'okunyumirwa, era obeere endabirwamu yo nga bw'oli. Tekirina kubeera nti olina kubeera nga weeraga
Nedda. Wejjeemu empulira eyo yonna. Wuliriza eddoboozi ly'omwoyo gwo esseeneekerevu era eritudde mu kwagala. Kubanga ekyo si kye kikomo oba kubanga ekyo si kye kipimo ky'obuwanguzi. Nedda. Naye kwezuula n'okutambulira mu bulamu bwo obw'obukama bw'obulamu bwo nga bw'oli, era osobole okubeera ng'ofuna entegeera ey'obugagga bwo mu mpulira yo n'ebirabo byo ebikutuddemu munda mu ggwe. Njagala kubeera nga mpa ekyokulabirako nga nkozesa enkola bbiri. Enkola ey'okubiri gye njagala okubeera nga nkozesa ekugattaganya n'omwoyo gwo, eyasoose ebadde yakubeera nga oyogera nedda eri ebyo byonna ebifaananyi ebitali mu kkubo lyo y'amazima. Amazima ago agatudde munda mu ggwe. Enkola ey'okubiri njagala ggwe nga ggwe obwannamunigina nga bw'oli era omuloosi era omubunzibunzi w'ensi eno era omutambuze, oyo eyajja n'olumuli olw'ekitangaala osobole okubeera ng'oyakira ensi eno. Njagala ofumiitirize ng'olinganga agenze mu kifo eky'ensozi. Wuliriza eddoboozi ly'amazzi agagenda gayiika ku mayinja awo w'oli, era wuliriza okuwuuma kw'emiti n'okuwuuma kw'ebyo ebitudde mu ttale w'oli. Ng'oli wekka, wuliriza obulamu obwo obukwetoolodde, kubanga buli kintu kyonna ekikwetoolodde bulamu. Enjuba, ebisolo oba ebimera. Ng'omaze okukola ekyo, fumiitiriza ng'oggyamu engoye zo era nga oli mu bigere byokka. Genda ewali amazzi ago agakulukuta. Salawo okubeera nga okka mu mazzi ago. Mu ngeri eyo wuliriza obulungi obw'okubeera ng'amazzi ago amaweweevu gakoona ku mubiri gwo. Kakkana weebake mu mazzi ago. Teeka omutwe gwo ku lwazi olwo oluli awo okumpi, era leka amazzi ago agatambula gakuze bujja.
Ozaaliddwa bujja mu bulamu bwo. Gezaako okulaba nti oyingiza empulira eno mu ngeri ey'omuggundu. Kano ke kadde oteeke emikono gyo n'amagulu go era n'amazzi ago gongera okubeera nga gakuwonya. Wuliriza ng'onaazibwa era gezaako okulaba ng'ojja amaloboozi okuva eri omutwe gwo. Wuliriza amaanyi go. Kitwala amaanyi okubeera ng'oli bumu ne maama wo n'obutonzi obwa nnatimba. Kubanga oli jjembe, malayika, kye tuyita malayika waffe e Buganda. Kubanga ejjembe nga ggwe, Omuswayiri gw'ayita malayika. Kubanga ejjembe nga ggwe oli bumu n'ensibuko y'ekitangaala. Era nga mu ngeri eno okubeera nga oyita mu bulamu obw'obulumi mu kaseera kano akajjuddemu ebisoomoozebwa ebizitowa era amayengo ago agatuddemu ekizikiza. Njagala nkujjukize nti wajja wano ku lw'ensonga, era kyandibadde kirungi nnyo okubeera ng'okitegeera. Nkusaba oleme kwegeraageranya n'abalala. Kola ekyo ky'oyagala okubeera ng'okola. Kola ekyo ky'olowooza nti kye kituufu. Okoze olugendo luwanvu. Tewajja wano kubeera nga ozinanga abalala mu ngeri gye bazinamu mu luyimba lwabwe. Nedda. Wuliriza ng'okola ebintu mu kkubo lyo okuviira ddala ku nsibuko y'obuzaaliranwa bwo nga ggwe. Wuliriza akadde ako ng'olaba otuukiridde era okkirize wejjemu ebyo byonna ebitakwatagana na mazzi gava mu mwoyo gwo. Era okkirize omwoyo gwo gubeere nga y'ensulo ekuvaamu. Wuliriza omutima gwo nga gunywa ku mazzi ge gamu gano. Kubanga omutima gwo gubadde gutuddemu ennyonta. Kyannaku nti wali weerabira kino, naye kano ke kaseera okubeera nga osisinkana n'okugattaganya obulungi obwo, obulungi obutuddemu obulamu obubwo, obulamu era obugagga bwo okuviira ddala ku nsibuko y'omwoyo gwo. Laba ku nnamuziga ya mutima gwo ng'olabamu omwana oyo akujjukiza ekirooto kyo. Si omwana oyo gw'olaba
gw'olaba mu nsi yo ekwetoolodde ye naye ekirooto kyo nga tonnaba kujja ku maama Nattimba wayina ekirooto ky'obulamu bwo, wayina enteekateeka era wayina ekiruubirirwa era waliwo omuliro ogutudde munda mu ggwe era y'ensonga lwaki wali oyagala okubeera ng'ojja wano. Tunuulira omwana oyo ng'azannya, otunuulire engeri gy'atunulamu ku ffeesi ye. Gezaako okubeera ng'owuliriza omwana oyo, olabe engeri gy'afaananamu. Kituufu mukadde nnyo naye nga y'aleeta ebiggya. Mu maaso g'omwana oyo bwe bubaka obuva okuva eri omwoyo wo. Leka amaanyi g'ensi gakukkemu era gakuyoze era gakuze buggya. Gezaako okuddamu okutunuulira omwana oyo mu mutima gwo ng'azina, olabe nga omwana oyo azze buggya, nga newankubadde ebyo byonna by'oyiseemu omwana oyo azze buggya. Omwana oyo tava mu byayita, omwana oyo ajja ava mu maaso mu bulamu bwe obw'omu maaso. Kati kiri eri ggwe oba okwata omwana ono mu ngalo ze. Era nga wasembeza engalo ze eri ezizo, agenda kukugamba ogenda kujja. Wuliriza essanyu mu bulamu bwo eritudde mu mwana ono, era yongera okubeera nga onywera mu kirooto kyo nate, ng'onywera mu kirooto ky'omwoyo gwo. Okkirize ekitangaala kyeyakaayakane nate mu kaseera ako, akaseera ako akakujjukiza ekyo ky'oli, era leka okikoowole. Buli kyonna ekikuliko kyetengeredde era nga tewaliiwo kyonna kiri wabweru wo kiyina kubeera nga kikulamula era ky'olina kubeera nga okyegalaganyaako, kubanga tewaliiwo kyonna kyategekebwa wabweru kiyina kubeera nga kijja mu lugendo lwo. Buli kiseera wuliriza eddoboozi ly'omutima gwo, wuliriza eddoboozi ery'omwana oyo akutuddemu, nga tonnaba kubeera nga ogenda eri omwoyo wo. Tunuulira ebintu ebyo byonna ebikusanyusa, tunuulira ebintu ebyo byonna tunuulira ebintu ebyo byonna ebikujja ku mulamwa, amaloboozi ago agatuddemu ekizikiza agakulowoozesa nti ekyo tekikkirizibwa era tekisoboka
nedda tekisoboka kubanga eddoboozi libeera lya kizikiza. Eddoboozi eryo liba lituddemu kutya, era nga okutya kubeera tekuyagala kukufiirwe kufuga. Buli w'owulira bw'oti, wejje mu nvuba bw'etyo ebeera ekuggyemu, era gezaako okubeera nga wejja mu mpulira eyo etuddemu okutya ebeera ekwetoolodde. Mu ngeri eno ojja kuzuula era osisinkane eddembe ery'omwoyo wo. Kyandibadde kirungi okubeera ng'okikola buli lunaku, obeere nga owulira okukakkana n'obukakkamu mu ngeri ey'omuggundu. Gezaako okubeera nga weegaana era nga wejja mu byonna ebikwetoolodde ebikuteekamu okutya. Embeera zonna eziba ziyagala okukubuutikira mu ngeri y'emu ey'okutya, era n'ebeera ng'emaamira ensi yo. Si ya munda yokka naye n'abantu abo bonna ababeera bakwetoolodde mu nsi yo ne mu bulamu bwo mw'obeera otambulira. Beera mu butonde. Mu ngeri eno kijja kukuyamba okubeera nga wejja mu mbeera eno ey'okutya. Era obutonde bukuyamba okulongoosa ensi yo ey'omunda. Ensi yo ekuyamba okubeera nga oyogera nedda eri amayengo ago ag'okutya, era amayengo ago gaba gayagala okweddiza. Kolanga buli kintu kyonna ekikuwa eddembe era ekikuwa essanyu. Tofuula bulamu bwo kubeera bukakanyavu eri ggwe. Gezaako okubeera nga oteeka obulamu bwo mu mpulira ey'obukakkamu. Beera mu bulamu obw'olwaleero. Beera mu bulamu obw'olwaleero. Beera mu bulamu obukuyamba okubeera nga odda ewaka mu ndaayo. Mu ngeri eno y'engeri ennyangu ejja okuyamba okutuukiriza ebiruubirirwa by'omwoyo gwo bisobole okubeera nga binnyikira mu kutegeera kwo n'amagezi go, era otegeere nti ono ye nze, era ndi mulungi era ntuukiridde. Kkiriza obeere ekyo ky'oli munda mu ggwe buli lunaku mu lugendo lwo. Nkwebaza ku lw'okubeera ku Maama Nattimba akaseera kano. Okoze enkyukakyuka era ng'okubeerawo kwo kuwano kwa muwendo. Wajja wano n'amayengo mu mutima gwo, amayengo amaggya, amayengo ag'obuyiiya, era gataddewo enkyukakyuka ey'omuggundu eri entegeera ey'awamu n'enkyukakyuka ku nsi eyo yonna ekwetoolodde. Ne w'obeera nga kisoboka oba olunaku lwonna nga obeera osirise nga w'okola mu nnimiro yo,
amayengo go gokka gaba gakola enkyukakyuka ey'omuggundu eri abo bonna. Okulemerako okwo ku kkubo ery'omutima gwo n'ery'omwoyo gwo libeera lirabwa era libeera liwulirwa. Oli musamize era nga oli namuziga era omuleesi w'amagezi amaggya n'entegeera empya ku sseŋŋendo. Ekyo ky'oli. Ndi ggwe naawe oli nze. Tuli bumu era nga tuli kimu. Ye nze muganda wo Yesu Mubwa Bulamu. Atenderezebwa agulumizibwe oyo Kitaffe Ettonda ne Maama Namugereka abawanga obwangwa mu buwangire bwabwe. Katonda atudde munda mu nze alamusaako Katonda atudde munda mu ggwe. Akuuma atakumira mpeera.